Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku KIKA Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribing likinga commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula fenna byo ebitambula mukwano gwange sawa zino ku mitimbagano ejinjawulo ensonga ziri ku TikTok era nga abasinga bagamba bamu bagala TikTok munange erabikenga egalwa mu ggwanga Uganda wabula abala bagamba banange mumwena abatambala TikTok mujja kiwira kubanga kyemuliko temukitegeera era nga obuzibu bwonna bwava ku media ez'enjawulo ezavaayo ne zitandika okubanga munange zivumaganya TikTok nga bano bagamba munange ekoze kyamaanyi nnyo okwonoona abaana ekoze kyamaanyi nnyo okutambuza amawulire amafu omwono nga mwemuli okubika abantu era nga woowulira wano omanyi ku TikTok abantu abasinga bali idol TikTok bagikola nti TikTok erage South Africa Sahara si erage Uganda algorithm yanjawulo bintu byanjawulo ebye Uganda oyinala amawulana nga yegoba bambadde ebipale pale eyo mulungujja nga bye baleeta China baleeta bya industries nti ne motoka bagikola bati ati kino kitama kisinzira ensi engeri gyetambulamu abakole bali mu quantum physics ono mu Uganda bateekako ono yajjayo empale n'alaga ebibye anina sefuko katikati nobati agambye ekimala kimala twetaaga okugatta emaanyi wamu kubanga one broadcast zifalwa TikTok 2 content yafalwa TikTok 3 abaana baffe oyo nno gwolabyeko yali KIKA ng'agezaako munange okubawo ng'agamba mbutuufu eno TikTok ekoze kyamaanyi nnyo kubanga esula media abantu tebakyalaba TV babeera ku TikTok ku makya lwaggulo kale bo ng'aba media tebakyafuna mirimu obulango tebakyafuna era nga basaba munange gavumenti eveeyo ebeeko nekyekola ku mukutu guno eyo nga nkujeyo mukwano gwange y'omu ku bammemba aba Demite family ono avuddeyo nakakasanga munange Sami we yaweebwa obutwa era neyebaza bonna abakikola wabula n'abategeeza nti boka bakole ogw'okujjanjaba bo bakola ogw'okumuwa obutwa naawe mwewulireko basajja mwe kikakasiddwa nti bro wange mwamuwa butwa naye kale mwebale ffe katujjanjabe jukira bano bavaayo ne bategeeza nga bwe bateetaaga buyambi bwonna era nga n'abaana Uganda abasinga banyiivu eri omukulu Sami jukira ono yavaayo munange n'ajaguza oluvannyuma lw'omugenzi Ismail Chuli okulangirirwa nti afudde ono mu kiva ky'okusaasira ab'eŋŋanda n'ab'emikwano yavaayo n'ajaguza n'agamba alyose abadde ayitirizza ekintu ekitali kirungi era tekyasanyusa bannayuganda abasinga ono bavaayo ne bamusibira ekikofiira ne bagamba tetugenda kusondera wabula nabo bavaayo ne bagamba tetwetaaga ssente zammwe temutusondera tujja byekolerako buterevu mukwano gwange eyo nga nkujjeyo ye munange omukunja atasera avuddeyo ne yeebaza Mama Fiina jukira ono yavaayo namuwa ensimbi eziwerako nno ddala wabula agamba ennaku zino afuna obusimu mikwano gye gyonna egyali gyamusuulawo nga omanyi munange baagala alina kati bonna baakomawo bagamba waayi lwaki tonkubirako baagala kathimbi wabula ono agambye bannange mumwesonyiwe era yeebazizza bonna abamubeereddewo nga naawe w'omuwulira wano Mama Fiina sente zo zino zindeetedde ebizibu bingi waliwo emikwano gye nalina nga babadde bamaze emyaka egiwera 10 nga tankubira yadde ku kasimu kyokka obudde buno buli omu ankubira mbuuza gwe mukunja essimu yange tomanyi mannya geereeta nga sinnalaba Mama Fiina nsaba ndabira kusuuna beeni n'embaziira tone muba neebalizeeko sigenda bbawa nsonga lwaki omukisa guno simanyi oba gwavudde wa Spice Diana oba Pastor Bugembe kuba be bamu ku be nasembyeyo okumiitinga nga sinnafuna mukisa gugenda wa Mama Fiina omukyala Anatalia Ozil wa NBS nsaba mumuneebalizeeko ak'ensusso yaŋŋamba we nali njogera oluzungu nti mukunja lemerako plastics makes perfect buli wokiremerako omala n'okiyiga nnyo essaawa eno Mama Fiina yaŋŋambye nonde wenjagala okusomera nsome mpaka wendikoowa Makerere University oba Kyambogo University oba ttendekero ki oba somero ki muntegekereyo akafo njija bannange sente zino si za kulya
Mama Fina yaziwadde Mama Shiba zimugulire ka poloti. Eyo nga nkuje mukwano gwange ye omukunja atasera avuddeyo nyine yebaza Mama Fina. Jukira ono yavuddeyo namuwa akatimbi akawerako ddala. Era ono agamba ennaku zino munange bamusumbuwa, bamukubira amasimu, mikwano gye gyonna egyali gyamusuulawo kakati giraba gimwetaaga. Nga omanyi munange baagala alina. Wabula wezikuggwako tuddamu kulaba n'omu. Ono ageze maaso ne yeebaza buli omu eyamubeererawo era eyakola ekyamaanyi n'abako naawe waatuuse. Eyo nga nkujeyo mukwano gwange ye omukulu Eipas ono avuddeyo munange navulunga. Jukira nti Eddie Kenzo yabadde avuddeyo n'agamba tugenda kuteekawo session jam era ng'eno egenda kubeerako abayimbi ab'enjawulo, abakubi b'ebivuga eby'enjawulo nga babiperformingira wali ng'ate bo we balaba. Wabula omukulu avuddeyo n'abigaana n'agamba ye era temujja mulabayo olw'ensonga ye nga Eipas tasobola kuyimbira bayimbi banne kubanga baba bagenda kuba ng'ate bamukriticizinga, tebalina kye bagenda mwongerako. Era ye n'ategeezanga we yeetaaga okuyimbira abawagizi wabula si bayimbi kubanga ogenda yimbira bayimbi banno bagenda kuvuluga buvuluzi. Era Eipas agenze maaso n'ategeeza nti Eddie Kenzo byakola biri feke byonna okugenda kubeera kumala budde nabutaba nabyakola era yandibadde anoonya pulaani B kubanga ekyo tekigenda kukola yadde n'akatono. Jukira nti ono alina abayimbi abali emabega bwe era bo bakkiririzamu ekyo kyateesa n'ekyayogera. Omwono mwe muli Hanson Baliruno, omukulu Tonix, Shiba Kalungi, Palaso n'abayimbi abalala bonna nga we bali mu federation bo ensonga zino baziguze dda yadde nga mulimu n'abo abatakkiriziganya nakyo naye tebalina kyakola balina kugenda nakyo. Wabula ye Eipas abagambye temugenda mulabayo nga ye yo emboozi ya Pretty Nicole ekute wansi ne waggulu era nga ensonga zonna ziri ku katambi ke yatadde ku lunaku olwa Yidi. Jukira twakava mu bbwa lya Dr. Sefuko era nga naye akatambi kafuluma ono ng'ebintu byonna ebyebuziba biri mu kamera wabula tetumanyi nsi yaffe gyeraga era nga abo bo abafunye ku mukisa munange okulaba ku vidiyo eno bagirojja era nga bagamba weeba naye bannaye njen'olutiko kiri ekisooka nze natuuka ku myaka gya Pretty Nicole nga simanyi we bateeka nga manyi oba akatuli kabeera wano wansi w'ekkundi wano eno. Ekyokubiri oli omwana andeetedde okulowooza oba nze bulijjo seegatta nakwegatta oba bulijjo nkola kimbuli ekyana kyefoomodde just lwakuba nti eggwanga lyaffe terimanyi omwana ngoyo baagala muzza mu kusoma SST baagala musomesa while the Arabs went to the coast of East Africa. Butereevu mukwano gwange nkujukiza nti obadde ku KIKA Media ensiboko ya mawulire otanaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga tusigala ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.